sitole twakatujivire ddala ku ntandikwa wulira. SS Chief Heinrich Himmler initiated Operation Reinhardt, Nazi Germany's final solution to the Jewish question. 3 death camps were built and staffed top secret orders. Kakati omusajja wa Hitler gwe balabeta Himmler yasalawo yena akole kiki ekyachi mu Poland yasawo death camp 3 Treblinka, Sobibor ne Belzec. 1943 that the biggest, most successful prisoner revolt in World War II. Mu 1943 ekkomero erya Sobibor lyali lyogerwako ng'agamu ku makomera agazimbibwa mu ssematalo ow'okubiri ekyali ntandika okuva mu KB Videos Alan Akini eno Escape from Sobibor Joanna Pachula ku screen nate saagala ogisubwa ati nate jengo nga bulijjo lutiga awa ku screen Escape from Sobibor. Hatmat Becker nenga kwali ku screen bulungi nnyo ekyali ntandikwa Jack Shepard nenga kwali ku screen bulungi nnyo kakati atumanye Georges de la Liu etandikwa yenga yakola ku muziki ogwa filimu eno kakati andise Keith Palmer ekyali ntandikwa filimu editor Annie Vixenzi ekyali ntandikwa ne Howard Alston ko producer wa filimu eno etandise Sobibor Escape from Sobibor. Richard Lasky nga ate story eno ntuufu ya sinema eno gye tulaba etandise saagala osubwe Reginald Rose ekyali ntandikwa gye nga buli Jack Gold ye director filimu eno etandise Jack Gold. Kaakati ekkomera lino lyetwagala okumanya Sobibor lyetwagala twetegereze ekkomera lino lyayisayo litya abantu ekyali ntandikwa twala tulaba Abaju ebintu bye byali bitya kubanga Abaju be baasinga okunywezebwa mu kkomera lino Sobibor. Gaali amakomera 3 naye lyali lisinga okubeera nga lirina enkola eyalyo gye twagala okwongera okulaba wano lye twagala tulabe Sobibor. Abasibe baliyo tebakkiriza bo bamanyi balina okugenda eka. Kano kakisa kaffe nedda ssebo tewaliwo ogamba mu kisaawo. Ani amanyi anaafa enkya lwaki otya? Nkwagaliza mgereeri oba gwe musaze omutoloke ekyali ntandikwa Sobibor Escape from Sobibor. Kaakati amu ku basibe basaze pulaani bagawo bagenda kutoloka bakuye ebyokubonabona wano Abagirimaani bababonyaabonya nakutegeezezza omusajja gwe baleeta Himmler abamu ku basajja baali ku lusekere lwa Adolf Hitler. Himmler yali akulembera amakomera gano era nga Sobibor lyerimu ku kkomera erikyogerwako ebyafaayo. Bano bagamba tulina okutoloka mu kkomera lino lye bayita Sobibor ekyali ntandika okuva mu Kajja Surprise Video jingo nga bulijjo era ogenda okulengera obulungi ennyo abava okukola. Tulina osala amagezi gonna okuleka nga tutolokawo wano be bamu ku basibe okulengera wala kadaala security retired ffe brother tugenda nze sigenda kubeera wano nze sigenda kubeera wano nze nkubuulidde basaze batoloka olw'embeera y'ekkomera tunulira landmine omugirimaani alina emundu bano bagenda okuwulira osawo otyalwe eri target practice ntono nnyo si kikulu agumya abasibe kumba amu ku basibe bakitegedde wulira biragiro ekyali ntandikwa teri kuddamu kutoloka mu Sobibor mukitegeera ekyo teri kutoloka mu Sobibor byerimu ku biragiro bigenda mu maaso abakulu ekyali ntandikwa komera l'Abagirimaani. Bino byalombise ne bassematalo wakubiri tulaba true story ekyali ntandikwa Escape from Sobibor. Alo Hitler ye saluti yaabwe. Attention Railroad Brigade Jews. N'abayita bawulirize bonna Abayudaaya bano. Remember, we are welcoming these people. This will run smoothly. Tulina abagenyi abajja mujjukire nti nno tubaaniriza era tuyite mu mpola okubalaga bwe batuuse weewo. You will be killed. Anaakola ensobi yonna ogenda kuttibwa. Bagenyi ki abajja? Kati music w'ebiseera ebyo gaali mayinja.
music ne kateekebwako wali abantu abaleetebwa abalina okulabika kandi babaniriza eno ekyali ntandika okuva mu Kajansi Boys video era jingo nga buli gyanze nkoleza egena maaso ebituuso bakologe Mansanzi Capital Center ne Samona Products tulengerezemu ku gaali ezaali eza Adolf Hitler era nga musajja Himmler yali akulembera ekitundu kino Himmler genda okulengera abagenyi abaleeteddwa ekyali ntandika ntugenda maaso tulengera buli omu engalo ziraga nti waliwo ekyetaagibwa egaali ereese namugi w'omuntu firimu eno kwegamba ng'oggyeko obutabo bwogera ku Adolf Hitler twaga tulabe abagirimaani bano beeyisanga batya kubanga omu ku basajja ba Adolf Hitler abamulinga ku lusegere gwe bayita Himmler omuntu oyo yekka gwe twaga tulabireko bagamba mbulira gw'oyita naye nkubulire bikwatako katwatwala musajja wa Hitler ono Himmler abaserikale be baali bakambwe ekyenkanawa era biki bye baakolanga olunaku lwaleero osobola okubeera awo n'oyagala okumanya emu ku bibadde bibeerawo naye ng'osoma butabo katwa twetegereze bulungi ekintu kino lengera namugi w'omuntu yali yeetebwa mu kkomera lino okuva ku mwana mpaka ku mukadde naye nga bataddeko ka music akaseeneekerevu kaba batofaayo babaleesi wakadaala ziizo laba namugi w'omuntu bino betulaba byafaayo okusobola okumanya Adolf Hitler kiki era obaako newoosinzira ng'ogenda maaso n'okunyonnyola emirembe nkakasa abannyonnyozi beetaaga balabe ku guno Adolf Hitler omusajja we ow'oku lusegere yali yeyisa atya gwe balabeeta Himmler ekkomera Sobibor lyasangibwanga mu Poland gye lyali liri 1943 biseera bya Ssematalo owookubiri efirimu egenda maaso Escape from Sobibor tulengeramu ku baakaleetebwa security wali y'amaanyi ddala nabano benyini basibe naye balumirirwa tebena kyakkola ekiregere kyabaweereddwa teri kubeera nga balaga abagenyi bano nti waliwo obuzibu naye nga manya abaserikale aba Adolf Hitler bo baali balina neeyisa eyaabwe tugenda maaso akaana bafande balaga nkwataako nnyo bafande balaga nti oli mutawaana abantu bano bakire beeta oli buzibu ekyali ntandika tugenda maaso Escape from Sobibor olina omwana ababaana baza sayidi ndala ate naakutta n'omwana we buseka obwana bambi tebumanyi buze ku kyala so nga kkomera mwe bwolekedde bano balina famire oba mwagala okubeera mwenna mugezeeko naye simanyi bagenda maaso n'okuggyako okutikkula naye nga basinga baju abakulira abasibe bagenda maaso n'okubako n'obugambo basuula abasibe abasibe baleme kufuna buzibu kubanga bali abagirimaani tugenda maaso basi musiriikirire kamukalakaasa buno buhooni buli omw ayimire waali ataasirike mugenda kuvamu ebijja biri abakyala n'abaana sayidi eno abalenzi myaka 14 ow'okusinzaawo sayidi endala leka omugugu gwo gujja kuletera oluvannyuma ebiragiro bitandise okuyita baakatuuka ekyali ntandikwa Escape from Sobibor tugenda maaso okuva mu Kajansi Boys video ekiregero kimaze okuyita bagenda maaso n'okwawula abakyala n'abaana so n'abalenzi myaka 14 okugenda waggulu badde sayidi endala nga batandika okwawukana abazze ne famire zaabwe ez'enjawulo oyo mukulu wange dabwot emyaka gwe ekyali ntandikwa abagirimaani obudde sayidi eno mumbuulire okubaana famire bye biki wano
nga bujamba butandika okuyitingana. Tebereza abantu bwe bajja mu bibuga byabwe, abantu bajja mu byalo byabwe nga babagamba kimpanda gaali. Awo nyini awo muzeeyo n'agenda okulaba ng'omulembe guno gwa Himmler agoberera Adolf Hitler. Ekiriwo atalaba kirala nnyo, kati kivumirirwa nnyo. Nalaba emigugu gyabwe, nalaba abakadde, nalaba abakyala n'abaana. Ye n'amanya ku myaka gye nti kino ekikolwa kikyamu nnyo. Nze ku nkolo yange sijja genda maaso nakukkiriza buno buvubuka buto kuba bwambadde ku bibegabega. Bundi mmwe nze ebikolwa bino bye mukola yamanyi ttaka mu ttaka, nvumuvu nfufu mu nfufu, kinaakiraga omujaasi. Ekyo ekigenda okubaawo kubenga okuza otya mugenda kuggwawo mwenna, mujja kuggwawo temuzana omutalera mwema pakatonda namulya n'oluyikaana bwana. Sirikale lyagere mu bekyasi afaanira mugaana musajja wayitira mugirimaani abadde ku bekyasi attirewo. Wesigala wano tewenyeenya mpaka nkugambye nfaawo ozanyira kwani. Kati ekyo kinegera watumaze okuvayo wafande alabye musajja bamukubye oluyi n'amugayo libeeraawo male bino. Musiriikirire mwina kumpuliriza ate nabwegendereza. You are in Eastern Poland. This is a labor camp. Muli mu Eastern Poland, eno labor camp. We'll work hard. Olina kukola nnyo okuba omulamu. For the soul. So in reality, mu butuufu obuliwo, you will be housed, you will be fed. All we ask is your cooperation. Muli mikono gyaffe, mugenda kukola nga bwe tubalagira. Here. You will be given postcards. Write to your relatives and friends. Mujja kuweebwa ebiwandiiko ku muwandiika, muwandiikire emikwano gyammwe n'eŋŋanda bamanye nti gye muli balamu. There have been reports that typhus has broken out at several labor camps. We do not want typhus at Sobibor. Tetwagala twakizuula waliwo obusosoze. Tetwagala busosoze mu Sobibor. Twagala abakwatagana. Naturally, men and women will shower separately. Era tugenda kukola ng'obutonde bulagira. Abakyala n'abaami okunaaba kujja kuba kwa njawulo, si kunaaba mwenna. The better you behavior, the easier your stay will be. Empisa zo gye zikoma okuba ennungi, gy'ojja okoma okuba naffe. Oberscharführer Frenzel? I need experienced shoemakers. Njagala okumanya buli alina talanta, ategere nga taluwa. I want professionals. Njagala ba professional, abatunzi nze manyi okutunga. Shoemakers. Joanna Pachula. In Warsaw for 2.5 years in a clothing store, Belowski's. Osooka n'onnyonnyola obukugu wabujjawa nti emyaka 2 n'ekitundu nze nali mutunzi era nkyatunga. Bwenfaayo. Shoemakers. Ab'engatto. I'm a shoemaker, sir. Nze ssebo ntegeera engatto. Step forward. Damaaso. Any experienced shoemakers? Waliyo omulala ategeera engatto? Jangu naawe. Qualified seamstresses. Yogera ky'omanyi. I'm a seamstress. Omukyala naye mutunzi ategera bulungi nnyo okukola ku by'okutunga. Sooka olinde gwerindako. Muzeeyi musajja atwala bafamire ye. Omukyala we n'omwana badde amanyi bafunye chance. Wano talaata nze nkuba engatto wenjikubira nazigo esigalako n'omuzigo. Ate nkola n'ebyewunyisa ebirala olaba. Bw'oli nsomba byuma jangu mu maaso. Akola mane paasi nasaako n'erinnya lyo. He helps me. Muto wange yanyamba nnyo tolaba. Emirimu tutambula na Julieta woofiisi obadde ki? Mukomera oba wona wano woofiisi twala woofiisi mwana wange. Katalanta yeekuwonya. We'll see. I want sir. Sebo. What about South? Ate taata waffe katuyigiriza adde eri. Mugende mwana wange omusajja tanninnya omanyi ndi wa Kabengo. Very experienced. Experience ondaba mu lwakuba mwatukaziza n'ebino bye nkola. Any more? Damaaso. Shafirabot? Olaba kati talanta ze zibawonyeza abasooka ogenda oba emirimu emirala. Bino komera ebintu biyita mitendera bagita escape from Sobibor. Etuusibwako Savona Products Organizations Company Center ne Sofax Entertainment. Tugenda maaso ekyali itandika okuva mu Kajansi Boys video jingo nga bulijjo. Kati baagaye nti abakyala n'abaana bagenda kunaabako
basooke bafune okunaabako baba batwala mu shawa. Era abamu ku bakyala baawuddeko abategera emirimu gyabwe egy'enjawulo babatutte sayidi ndala, naye nga namungi w'omuntu abakyala n'abaana babatwala mu shawa kunaabako kwerefreshinga okudda obujja. Bagenze ka refreshment okweza obujja. Genda okulengera mwana bamukadde bano basobola kutambula bonna bawerekedde ekibinja kiri basobola kutambula. Era nga ate ababasibula nabo balina okusigala ate nga bagenda ku kirala. Waliwo gwe bagenda tovaawo mpaka gagambye atunula buli kikolwa omugirimaani kyalagira. Yalaze ettaka mutakavu muvu ne kiggwa n'abawana olulusu ne kiggwa n'akuba omuserikale oluyi ne kidda wali ne bamugamba beeraawo sooka olabe bino. Sebeno firimu gye twezinzeeko tugiraba ku ntandikwa. Buli kikolwa kye tulaba wano kakibe kya mutima gutya kiri ku ntandikwa. Ne bakwata mu kabirabiro awo we babagamba nno bagenda kunaabako. Sineema ezisinga zitandika za lusaago. Did you come here with your husband? Naye bagajja okoma okwetegereza waze ne bbaawo. Married. Nze siri mufumbo. My name's Bajli. Zibamuta Poshi. I'm Luca. I'm Naomi. Ne batandika okweyanjula buli omu eri munne kubanga babajja mu bitundu eby'enjawulo. Ono bamugambye beeraawo alabye byonna oda bwe zitambudde. Bagiyita escape from Sobibo. Bamulaza buli kimu wano, tulagira tukola buli kimu, tukuba n'ebyasa eri abatumanyira. Kale weewunye eri ku ntandikwa. Kyekimu kubonera obulaga, kekamu kubonera obulaga nti ono twali muzannyo. Katonda wange omusajja bamukankamudde sasa essaawa eno. Ekyali ntandikwa okuva mu KB Videos, escape from Sobibo. Sobibo. Nakutegezeza nti nno bino ebikolwa byali bya musajja eyali ow'olusegere kwani ku Adolf Hitler, omu ku basajja b'abamaanyi abambeeranga ku lusegere bwe balanga bayita Himmler. I'm Samuel. Kakali bano be balunzi abategera bulungi kye bakola batandise okubaako ne basinkana. Ekyali ntandikwa escape from Sobibo. We work here for the SS and their Ukrainian guards. How did you know I was a shoemaker? Owe wantegedde otya ntegeera engatto. Munnaye ate akaze keewulizaayo. Something. I'd have taught you. It happens here all the time. Ng'ate aliko omunnyonnyola mukwano gwe mupya. Tya muneezo nalabye ng'osaana kuyambibwa. Akalulu kakutte bukwasi nti nno omanyi ku kyengatto. Where do you come from? Y'oviira wa? Come on. Nga buli agenda maaso n'okutegeera munne. Naye ng'abantu bano bonna bali mu nnaku. Come. Bwe jangu mujje eno. Be balonzeemu mujje eno. Stop. Wait, over there. Tugenda maaso. What do we do now? Kati kye tugenda okukola. Someone will tell us. Ogenda okuwulira ng'eno eriyo akaana ate nga be baatutte mwabaddemu abaana era eno teri mwana akkirizibwayo. Lwaki walese omwana? Oyagala tussa? Kaakati akaana ng'asaba amani munyambe omwana nge nabadde sinza muleka. Omwana omuli obulizi nga mulinaawo kiba kintu kizibu nnyo. Era kiyinza okubaviiramu okuttibwamu abawera kuba Mujamani tayagala ebyo, bali mu kusaaga. Kaakana kajjeewo waliwo atagala byakusaaga kati ngateekewa Abajamani no baabo. Okukalaba obulabi kiyinza okussawawa abantu abawera bana. Nga beefuula bize security eri tight. Ogenda okutunuulira engoye engoye z'abagirimaani okubanga ziriko omusaayi. I have. Stand up.
buli omu experience enjawulo. How did you learn? At home? You have a new job. Kale nno okusinziira ku bigenda maaso n'okunoonyereza mwana muwala bamuzudde ng'alina talanta endala gy'alina era omulimu omupya gwe wangulidde okuva ku kyalaani ate afunye omupya gwaki gwagenda maaso na kulunda bumyu kubanga abagirimaani bano bayagalanga nnyo obumyu bafaani kati baagala omulunzi waabwo. Okusinziira ku bye bamubuuzizza annyonnyodde yabuyigira waka era ajja kusobola okubukolako. Luca. Well, Luca, the woman who tended the rabbits twisted her back a few days. N'amuga nti bakuyitaani mpozi nti Luka kaakati omanya kino obumyu okogga kikuleetera obuzibu okulya ne butanyirira bano abasajja batirawo teweesa ku byotasobola. Ober couple. Does that mean you're in charge of all the couples? Yes. Are you Jewish? Ntegeeza gwe okulira bonna oli mujju nti era ndi Muyudaaya. Nazis? I have no... Kati n'obeera ng'oli mujju naye ng'ate olina omutima gw'abannazi bagirimaani bannazi kiba kibinyiwa okukola bw'otyo. Kumbe mwali mulimu abasibe abaali balondebwa nga bakuuma basibe bannaabwe era nga si kumala gatoloka otyo ate mu musibe oyo alina okubaamu n'omutima ogw'abannazi bali abagirimaani abatemu bannazi. Omutima gwa Himmler, omutima gwa Hitler, omutima ogwo gwa Adolf Hitler kubanga ye n'abagoberezi be baalinga balina kubeera na bikolobero nga byakola obusungu bwe yali alina okusobola okumuliraana Adolf Hitler. Kati ene wa Himmler gye tulengera mu kampu eno gye bali bayita Sobibor, firimu gye emanyiddwa nga Escape from Sobibor. Kati mu biseera byabwe ate baabirangawo ng'omanya ennaku ate oba oli mukomerolooza buli kiseera obeera onaalaga nnaku balina engeri gye balwanalwanamu okubanga embeera bagitwaliriza. Where are all the women and children? Ida, look. Buli omu agenda maaso n'okukola ekyenjawulo. Mu biseera by'eddembe abasibe bano abafunanga chance okubeerako ne bannaabwe bano bankola mirimu baasobolanga okusinkana abakyala n'abaami olwa talenti ez'enjawulo. Kumbe wali alina omwana abala balina n'omukwano mu biseera byabe by'eddembe naye ng'ate wali ekiragiro teri kubeera na mwana mu Sobibor. Kati ebyo simanyi ng'omanya embeera z'obutonde bo baabagaana abaana naye engeri gye batandiseemu simanyi ngongera baabagaanye abaana tebannababulira alina omwana kyekiddako tuli munaku mulimu kwesanyusa kaheyomba. Did you bribe to get food for you and your horn? You're wrong good. Gondi mmanye tatukuma wano. I'm warning you. Kati abamu ku basikali balantse okubaako n'entegeragana n'abaki n'abamu ku bakyala mbalabula nja bakuba omanye okubanga musibe munnammwe yabakuuma kati ekyo kitera okubanyiiza abasinga ne basigala nga benyoomwa. Muli mu kulwanagana mwekka. Let's spend it against those who have reduced us to this. Ebiseera eby'okubeera nga mwerumaaluma tubikozese okusobola okulwanyisa abo abatuusa ku kino. Oyogedde buyise bankuba otunula. Here. What? Let them share this. Kwegabina ebizibu engeri gye babigabana bonna tebalina kuleka bakola ki bagenda maaso n'okulwanagana. Mulimu abasibe bakagezemu nnyo muki omusibe oba mugezi nga ovudde mu kkomera naye nga ekkomera likyaliwo likyagenda mu maaso kwegamba oba otwalibwa butwalibwa kaakati mulimu abatakkiriza ekyo be bano. He was a close friend of my father's. Did you know they shot him? No. N'aganze kitawo nali mumanyi tonzani kwessaako bwessa yali omu ku mikwano egy'oku lusegere ne batata bange wamanya engeri gye baamukubamu ti nedda be Bayudaaya abali ena bagenda maaso n'okutegeragana baloonya engeri gye balina okwewonyaamu naye nga ssebo biri kampu toyinza kumala gagireeta mu muzannyo. Pulaani ki gye baliko abasibe? Samuel and I are forming a small... Mu biseera eby'eddembe tulengera abamu ku batalanta be bakwasiza emirimu egy'enjawulo bakwataganyeko ate n'abamu ku baserikale be bakwasa obuyinza ogenda maaso n'okukuuma nga basibe naye nga baserikale wegamba mu bannaabwe naye nga basigala basibe.
Whatever we say here must be kept secret at all costs. tulina okukola ekintu ne kikuma nga kyamamu okukolayo nanze wali ompulidde kwanga ndopa omuntu wali ompulidde kiki kye bateesa. And my son, can I bring him? How old is the boy? kati okiba nga byakuteesa kutoloka ne mutabani wange muleete lindako. You saw your wife and child at the train station last week. N'agamba toddamu n'ogamba mukazi ono omwana buli bwe walabye nga bagenze togenda kuddamu balabako. Yes. Kiki? What is it? Kyogaa tebagenda kuvayo gye bagenze okunaaba. It's a what? Listen to me. Wulira. This is a death camp. Eno death camp. Wanje? Comes. Eno death camp. Teringa ziri endala. So bibo bagita death camp. Leka naawe kiriza. Everyone. Togenda kuddamu balaba. Leka ndemugamba nite mwogere ekintu mulira n'omutima nze nampewuka. Guma. Guma. Okaaba ojja kunyonyola bali ekikaabya. It's a... akunyweza awo singa obanga awogganye afuzaali akutugana otabaleeta mitawaana. Njagala oyimirire ng'omusajja otunula eri gye bagamba abantu batutte kunaaba olengerawo omuliro ogwo. Bonna abakazi abaana abakadde baabokyanga bookya n'amulengeza gye babafumbira baabayingizanga mu kiyumba nga kiringa tanuulu nga bagikumako omuliro gwegwo omuliro gwe baayokeramu. Abakyala abaana bano bankuze abakyala bonna babasaanyawo abazeeyi ne babasaanyawo okugyako abakazi abaali balina talanta. Kyekyama kye bababuulidde tiogenda mu maaso byonna byonna obyogera nno tujja kuguma naye sooka omanye nti tolina mukyala tolina mwana tokyalina mukadde. Kakatuddako ku bagirimaani bafande bali eno banyumyanyumyamu. Obumu ku bwana batalanta bufuna kyansi obujja agajjejjayo eno. Powell and Groth, two good men, kicked out the SS and sent to the Russian front for a raid. Bagenda maaso bate banyumya. Abasajja ffe abalungi ennyo bakoze kye bakoze abarasha. Omanyi abarasha bano bwe baali bagezaako nnyo okwagala okulwanyisa Itira mu biseera bye weyagerezaako okwagala ofuga ensi yonna. Kati saidi ya Poland eno abarasha baali balwana nnyo okuleka nga balemesa abantu bano. Again, I'm lucky. Bye banyumya ndi abasajja twabakolako babadde balemesa nene ibyo bakoleddwako nnyo. Abarasha bwe balinga beera nabo mu mundu ebiseera ebisinga. Proud defenders of the right. Naye nga mu mundu abarasha nabo balinga bayeekera kubanga babagomusanga nnyo. And we are doing our duty for the Führer here. That's as honorable as beewaana. He's right. Beboogera ku Bayudaaya. What do you do? Sit in your little booth and turn on the gas. Valve on. Wait 20 minutes. Valve off. Bagenda maaso na kunyumyanyumyamu abaweereza mu Yudaaya. It takes great courage. Bauer. Ekyokusaanyaawo kyo kirungi ddala. Don't talk about that in front of them. Toyogera maaso gaabwe. They don't hear anything, do you? Gwe olina kyowulidde? Nedda ssebo. See? They are deaf. How old are you? 15, sir. Olina emyaka eka 16. My son is 12. I hope he lives to be 15. Mutabani wange alina 12 naye nga nsuubira naye 15 gyaggiweza gye bujjako. Tony, get me another beer. Nyongera bbiya omulala. Toddamu n'okuntiisatiisa wano oba mufe. Gwe. Get this butcher out of here. Taana bituwa yangu wabitwale. Kweganga omanyi nga omuntu tebamwetaaga. Here's a little present for you. Put it to work. Tell them your name. Bagamba erinnya lyo. Akaleese ng'ekirabo. Nobody asked you that. Teri akubuuzizza kunyega kigambo gwe. Be bantu be bakozesa be balundamu naye nga bumanyi okutulugunya tokya. I want a design in gold on the handle. Njagala onkolera ekiboko ennungi nekaddiye ogiteekeko ng'eriko lugolodi nkoyo okuba abantu nga mbakubisa omusubbaawa. Njagala oteekeko golodi okitegedde. Zino kiboko ez'emiswi banjizekooye. Understood. Amugamba kola kibooko naye n'engenge gy'amuyisaamu. Tomorrow morning. Ask for me at the gate. Chauffeur Bauer. Enkya ku makya ku geeti we mumbuuliza bwe muwa omuntu omula kibooko yange njagala kibooko ng'eriko kagolodi wano kakuleme ojja kummendegera ngenze. Be bagirimaani be bannyini buyinza. Tugenda maaso ne escape from Sobibo.
kyamaze otegereka nti abantu abamu bafiiriddwa abakyala n'abaana ono yakakitegeera munakuwavu nnyo waliwo owulirira ennaku ng'owulira oyagala nakufa naye ng'okufa tebanyiga switch The skin. muneeriya Machine part. ffenna munnaye otulabira wano naye ffenna tuli mu buzibu ya obanga ku byendya bye bakuwa naye nga ejjiika era erimuli ekubagana ekimu ku biraga nti balinga bakuwadde akakalu ebyenkatikate muli lya munnange ekyokufiirwa munnange ate ekigaana kulya awulira ennaku oyinza okuwulira ennaku ng'oyagala abantu bamanye nti olina ennaku naye nga ennaku yo ate enjalayo togibuulira bya nnaku yo aliisa nnaku naye ngera toyinza gaana kulya kubanga ebyennaku obimanyi waliwo eyagambye ayagala kibooko wiipu ye kibooko eyo kati abaana bano abato afuna omukisa ogugendagendako mubafanda ab'enjawulo ebiragiro kwegamba engeri yali nti buli mukulu amanyi nti omwana ono alina talanta ye kati buli wamu aba asobola okugendawo amusaba kibooko amugamba olontereka dizayini we kati omwana ono waliwo abasibe batagendanga naye ng'ate bano bafuna chance olwa talanta tozanyisa talenti mu bulamu tugenda maaso ng'agenda yetegereza maaso eno gyeyongera alaba ebintu byalaba yeyongeddeyo maaso gyatakirizibwa omukulu yamugamba omuserikale ndi weba maze ekibooko yange ojja kugeti n'osaba bajja kukkiriza onsange kati wanayongera okufuna kyansi okwongera okumanya abantu baffe bagendanga wagye babatwalanga kikyokola nanyonyola omukulu yamutegeezeza okujja yagambye amwetaaga linda wano ojja kundeetera emitana nze ndi just ekopolo ate sajento nga yakuyise kumbe buli bantu bebaleeta bongera kubayingiza mu tanuulu eno gye bookeramu balina embwa enkambwe omwana agenda okulengera amala bambula engoye zonna ne baze bajjamu abakyala n'abaana abazeeyi bonna babayingiza mu tanuulu ne baggalawo mulindeeko bali bamala okusiriira temukola mu miro namamwe muddako lwero lutandaalo nowulira emiranga bookya batta lengera omuntu bwafa kano kadduka embwa ziri enkambwe ez'abajamani negobera embwa nekaga jambula akaana mwana mimiro erirengera omukka abo bantu evvumbe kati omwana alabye ebimu ku byama ye wa talanta naye abasinga tebamanyi kiki kiri mu death camp kati omwana ku kyeyalabye bano bayudaaya buli omu alina omutegeeza buli kimu buli kyalabye alina kibategeeza kati okugenda okusembera n'obadde ki moses amanya ga abayudaaya moses kikimbulira yogera ekituufu kyolabye gano amapeesa kuba omanyira nti abantu baffe baweddewo otegedde otya ndabye nga basiriira ndabye nga bayingira mu tanuulu mu lukalabaya buli kimu ekirabye kati omwana kyalabye kyagenda maaso n'okunyonyola ekintu kyabire eddala kyagezako okubuulira embwa engeri gyensanyizaawo omwana byonna abinyonyola so nga bino juga newonyonyola bano bogamba si be bagenda okugamba nti bakayanye bali olina guma bugumi omwana kyalabye kitegerekesa abayudaaya bategedde nti babookya bookya bajuzi oyo sajenti eyo mulaba tekirina kikigenda kuyamba buli omu agenda kufuna emitawaana kubanze nakirabiddewo ddala namulabiddewo sajenti agenda kutuleka kati bagenda tusaanyawo fena tugenda kufa
kasaba tegedde ebintu ebyo. Obudde bwaggwangako ensonyi ate nga bo tubabuulira nti bafanca abasibe music nga bayiiya bali mu music abalala bali mu mukwano tebamanyi nti essaawa yonna bagenda. Abakumi babeera mu mboozi bali mu lwali. I am. You're the new goldsmith. Shlomo. Yes. Hello, Shlomo. What's going on in here? Kiyigira maaso ano naye mmwe. How can you do this in a place where they murder your family? Muyinza mutya okuba okukola bino mu kifo we battira abafamire zammwe. You laugh, you play games, you Muli mizannyo muli mikwano. and you grew up with these monsters. You pack Omwana ku kyeyalabye aze abategeeza. clothing, my father. Kwega kusinzira ku kye bamunnyonnyodde tatange n'afa. But you know the truth about Sobibor. Kati omanye amazima ku Sorry Sobibor. for them. Kati kyogenda obbakola. What will you do? Ki kyogenda okukola? Consider yourself an honored person because you let them kill you? Weerowooza okuba nti nno ofudde kubanga abasse bazadde bo naye bagenda kutta kati weerowooze mba ofudde kubanga kyolina okukola ennyo kuzirika nga tozirise. It's the same for everybody here. Kyekimu ku buli omu ali wano. Came here, I was with my wife and small child. Onajja wano nalina omwakazi wange n'akaana kange akato naye be nalabira ddala abaasooka okujja kati nga nze saafa. I come across their clothes. I find them by accident. This is the Nze nali sitegedde ne bafudde naye nagwa ku ngoye zaabwe nazifuugwako nga sigenderedde ne mmanya ne bambulira ekisingawo baasobola kati nze nkole ki? We dance. Sometimes we make jokes. Kale ebiseera ebimu tuzanyazanyamu tuzina ku mazina ebiseera ebimu We work with them so we may survive. And we tubakolera oba oliawo tuyinza okuwona. Kati nze onda asaagala kaddiwa naye kaddiira wano banzita busava abasajja mbamanyi tebaagala kukozesa muntu atasobola. If I have to die for it. Sijja kigenderako naye kinaaba kineetagisa kufa nja kufa naye nze njagala tuve wano. Kati omwana agenze maaso n'okuguma okusinziira ku muganda we kyemugambye ate nga ne munnaye nakyali yasoose okulaba era nga sajenti omu yagenda maaso n'ebikolobero babatungisa ate balina omwana ekyo kibi mu Sobibor. Partner's going to be late on his rounds today. No, he isn't. Here he comes. Ajja oyoyeko okumanya ndi mulina omwana Mugirimaani. Seen this morning? Bas Sabatemu. No, please. Get that use. What are you going to do? Ki kyogenda okukola? What do you think? Olowooza ki? There are no babies in Sobibor. Mu Sobibor teri baana. Vaayo. N'akanyiga. N'ayongera. Because I'm in a good mood today, I N'okuba ndi mu mbeera nnungi leero sijja kukattira wano. really shouldn't. You're a lucky woman. Olina omukazi wa mukisa sikusse. Pa mwana wange. Ogambye ki? Pa mwana wange. Ogambye ki? I don't understand. Tokitegedde. I'm offering you a chance to live. Kwata kakusowone. Esavu Kimbo. Zemba mwana wange. Maama n'omwana ye Mujamani eyali ali wansi w'omuserikale gwe bali bayita Himmler nga Himmler yali omu ku basajja baali bamyuka Adolf Hitler mu 1943 Ssematalo owookubiri oyo mu Poland, East Poland. But first things first, we must find a way of escaping. Kaakati abamu ku basibe batandise okuyiiya banne wadde ekkomera lino zibu nnyo naye tulina okutandika okunoonya engeri gye tuyinza okutoloka. Abo baagala batolokeko. Kye bayita okusomba namugi w'omuntu kye kyeyongerera ddala
era nga buli lukya bagenda nga banyweza buli bibuga. Adolf Hitler mu byafaayo ye musajja yagala okufuga world at large. To keep your baggage checked. Ensi buli nsingo zikuŋŋaanyiza Adolf Hitler. Katwala tulabe abantu nabo mu Poland bo bayisibwa batya. We're not allowed to accept tips, madam. Tokkirizibwa muneekumpa kintu kyonna ndi mune walibadde ofuna mune walibadde okatwala omuntu wakwanga ekirabo kkiriza. Are there any other Dutch people already here? No, this is the first train from Holland. Eno egaali esooka. Abantu abasinga balinga bali ku ngendo zaabwe ne bakozesa kye bayita diversion nga baddira egaali zino ne bazizza ku makubo okusaidi endala gye zitalina kuyita nga ekkubo we zisibira zasibiranga mu kampu eno death camp eya Sobibor. Bano tebakkirizibwa kunnyonnyola kintu kyonna kyonna kikwatagana ku kiri kigenda mu maaso naye musibe naye ng'asikaali wali. Kati abasibe baatuka na bamanyira ebintu bino abasinga era nga muno mulimu abaana bawala baliwo nga balina talanta sako n'abasajja naye nga basikaali nabo babaawo wali nga bamanya era ebintu by'omuntu omuntu aba muntu asikaali na mufungwa birengera bimanya amazina ngegaaga abayudaaya nno wona ye macho myamyamya wona so n'abasibe beetegereza abasibe be bayiya akazanyo kana budansi obanyumira naye nga busika n'abaserikale bali ne bajja wona nilisema kwako hawa iko na American IT wapa naona munanga abaserikale nga batandika okwetegereza ze height nga n'obugalo basaamu. Kumbe kila siku huwa najua kupiga dance namna hiyo. Hata mimi najua. Tena mimi hapa nafanya hapa utakuja huko. Haya. Afande tabiyingide mtozanyisa music. I want you all to have a good time. Njagala mwesanyusa mwenna. Abiyingide mukuwala bye. Mwenna Zakala mugamba afande tuyakkiriza. Haya. Dance. Mukube dance. Come on. Mukube dance. May I have the honor? Mfune ekitiibwa kino okuzinamuko naawe ka dance kano. Buli omu olina ogenda mu maaso ofune gwokuba naye dance. Singa tokikkiriza ate omugirimaani ayinza okutwalako omuntu wo. Babadde ngamba nedda abadde ngabaki wamanyabo tulyemu obuzina wano bwatiriiri bwayala bwatiriiri saagala kuteekamu vako lyonna kale kifikiriyeeko netandike namazina ki munaye buli omu agenda maaso n'okubaako n'emboozi yatandika ati ntandike mazina ki tandika amazina gonna jangu naawe omanyi mazina ki bana bawano bakkiriza ndombolo jatuzina endombolo ki ndombolo ya solo ogamanyi kakati amazina gatiruka lubirira omuntu munange gwotamanyi gwotalabanga nako bafande mwe bali muli musanyuke musanyuke omanyi okubanga abagamba okusanyuka eyatta famire zammwe badde ogambye badde ngamba bugambye kikiyogera balayo ekigambo No laughing. Maybe just a little. omanyi mukundongo oba oli awo akatonotono ngenda kuba nti endongo kansooke ntekeko ekikiri nkya tutandike dansi be basibe bambi be baasanga mu biseera byabwe by'eddembe be bajja ewaabwe kaakati be bakubiriza kumbe mulimu abasibe abagezi naye banne abantu bano tugenda kukola tutya eno bali ku dansi eno bateesa be bakagezi munyu mu basibe If I can ever help, just say so. Partially. abala bali serious Like this. But I want you. tuli mbuzibu naye nkwetaaga gwokinzijeko obujja naye nange era kumpi kyekimu kimaneena nawe okugamba I'm 26. n'emyaka 26 nawulidde musimanyi oli wa 24 abo bankonjera bigambo ndi 29 What? byogamba 26 24 Partially. When? abamu bali serious eri bakagezi munnyo banoonya pulaani wano bannange omuntu alivaawo okwo jjukira ni mu Sobibor kye basinga okuba nakyo ye security
bw'owona wakadaala toyinza kuwona land mine ziri ezeetolodde komera eryo. Tugenda maaso ne escape from Sobiba naye ng'abaju be basinga okubonyaabonya abayudaaya Sobiba. Kati mulimu abaserikale abaali mu basibe naye nga balina neeyisa embi ennyo ate mu bannaabwe ng'abakubira ddala kiboka eziwera ate bannaabwe okusanyusa abagirimaani abaserikale eno gye bakolera emirimu. Genda muleete amazzi mmwe musemberedde ku layini babawe emmere ekendedde oli akutuma amazzi gwoba ozanya n'ensi. Babiri mulindeeko tugende kati nze bintamye anzije ku mmere n'abasaka asikaali. Omanye ebiseera bya lanki bino abantu abasinga va mu kontro kati asikaali abadde tagenze nabo. Tukoye bano abaju ne basala badduke. Lwaki ekibalwisizaayo security eri tight kaŋŋendeyo oluzi luli wano kumpi ate bagende baluweewo. Saawa yabyankatika wano abasinga waviira ku kyokukuuma otumero batuliko otusowera. Alo abasibe batolose okigamba ne ekyo kigamba nze bani abatolose mangwe gwegwira abasigala mukole kuba natoloka gwokuba asituka nga tetomulagidde gwokuba. Tugirire wano tugire naffe tetukkiriza musigale wano tugende sengenge olagewa. Kaakati wano wali firimu mwabadde mutoloka abalala bakuŋŋanyiza bonna abakozi n'abadde batolose sayidi ndala. Stand at attention. This morning, 2 prisoners escaped from North Camp. Leero abasibe babiri bagezaako okutoloka. No doubt inspired by that idiotic example. Era kibenga ekyokulabirako eri ababadde babagoberera kuba bali ababiri bo. Go right ahead. There will be no more escape attempts. Kyetugenda okukola wano kigenda kulaga nti eri kugezaako kuddamu kutoloka. No more escape attempts in this camp. Mu kampu eno teri kugezaako kuddamu kutoloka escape attempts. While you watch. But we are going to do more than that. Bagenda kufa naye bagenda kukola ekisingawo. Now each of these men buli omu ku bano agenda okufa selecting one of you agenda kujjamu mwalondemu omu brother in death gwafa naye. Go and select your partners. Mugende mulondewo abaagalwa bammwe. You're all free to walk over and select your partners. Mukkirizibwa mwenna kutambula mugende mulondewo be mwagala. Omu afa n'omulala atazizza musango. Kibe kyakulabirako nti oluddako okutoloka ojjayo babiri kyangwa kale ojjayo. None of us will do it. Kufeeri agenda kikola oba mututte nze mbanjogedde saagala onkalabula otyo. Let me explain. Kannyonnyole. This is simple mathematics. Kino kibalo kyangu. Shouldn't be too difficult to understand. Oba kimu kirabye nga kizibu 13 otegeera. men. Do not select 13 to die with you. Bwe mutalonda 13 kufa I will nammwe select 50. ŋŋenda kulonda 15 abagenda okufa ku buli muntu. Muli 13 mulonde 13. Kitereerewe mugaana buli mutwe abantu 15 bogenda nabo. Chagua moja. Bannate nyetegese nkedde manyi ngende magombe bwomu kali baagala ngende n'omuliro kaakano kangire. I'm sorry. Unansonyiwa naye walironze omulala ajeno mama ajja wange iyi leka nawe
Katonda wange tebajja gyendi. Katonda tebajja gyendi. Oba okozeseza kigambo Katonda jangu. Ffe tuli Bayudaaya. Ebyembi bisekerwa munnajja gy'oli n'obanga alumu olubuto. Jangu nsonyiwa. Oli ajja gy'oli n'owulira n'olubuto nga lukutokota. Brother in death ayagala nze. Ayagala nze oyo yansimbye dda maaso kuva eri. Tibasaasira. Banne ebyembi bisekerwa bino bya ddala. Eyaleese eyabadde akulidde kakulu akanyooma. Sina gatuuka eri mabega. Onansonyiwa. Nina vivi erinuma kenkome ku ggwe. Kitalo. Wantutte dda ate kati ki? Guma ndeka. 13 ku 13. Simple mathematics. Ye wakiyise. Guma. And now we begin. Katutandike. This, so that you will remember. Kino kibenga kijja balaga okujjukira. Temutunula wansi abatemya nzija. And that person will join these 26. Atemya agenda kwegatta kuba n'26. Kuwa kama ye. Schaff Ihre Fahrlässe? Ulilo German. Take your positions. Mukwate ebifo byammwe. Mutuwolere totusa. Escape from Sobiba. Enough time off now. Everyone back to work. Buli omu adde ku mulimu kati eyo time off emala. Tell the others. We meet in your shop tonight. Twetaaga ekiro tukole ekisooka. Twetaaga ati endala ekiro omukulu waliwo agyetaaga esaati empya. Sigala nga tukola mirimu. Kakati abali banoonya kyotoloka badala kukunoonya pulani endala eziyinza okubawonya. Naye nga simanyi kuba kino kyo bakyusizaamu agezaako okutoloka kyebakoleddwa buli omu akirabye. Behind to be slaughtered, and they would be. Therefore, the escape we plan must be for every prisoner in Soviet. Twali tulina kutolosaako batono naye okusinziira ku ngeri gye bayisaamu abantu okutoloka buli ali wano tulina omutolosa ye pulaani empya eriwo. Yes, all 600. Bonna 600 toloka nabo. That's impossible. Tekisoboka leka kutussa. 600 people. Tukole kino eky'abantu 4. And I believe that we must find it. Nkakasa ekkubo gye liri era nkakasa tulina oddizuula. Abantu bano engeri gye battibwamu naffe engeri gye tufaamu tetukkiriza kuleka muntu yenna muno. Shlomo? Ye pulaani gye bayiyiza kubanga bo ng'abo abalonda abatalanta be bali mu akakundi akagenda maaso n'okunoonya okutoloka okw'amagezi. Naye ng'okutoloka okw'amagezi kuzuuka ofulumye. All right. Let's put our minds to discovering what this plan should be. There is one if we can just find it. Let's talk about. Waliwo ekkubo limu lye tulina okuzuula tulinoonye. Ekkubo lye liruwa. Bali mwarabe baabaseka akanno leka linda. Mutegeke bulungi mundageko. Suppose we start the escape at midnight and give each of our 600 people 1 minute to get through the tunnel, crawl through and escape. Bagenda maaso n'entegeka ye nga gy'alabye. Omuntu omu yalina okusooka n'ayitako mu ttaawo anaayitamu ne tulaba then ne tulaba ekiddako. Well, we have to come up with a real plan soon. It's there. Tulina okujja ne pulaani entuufu mangu ddala. Pulaani gyeri lwakubanga era batennatuuka naye gyeri. Jjukira nti omugirimaani enkola gye yakolangamu nga muzibu okuweebwa omulimu gw'obusomesa. Omuntu nga bamuwadde obusomesa ng'ofunye 9 ku 10 ng'ayagala oyige. Addira buno bw'ogudde n'abutiikingako ng'atiikingako katini naye kawotuuse n'atiikinga gunene
naye omugirimaani k'ogudde atiikingako n'alaga nti kano kafu akatuufu atiikinga katini. Kati ekigenda mu maaso omugirimaani ye agamba abeewo okutoloka kwonna kumbe olwo abalasha be baleese. Barasha bwe bagomosanga omujamani abo owulira mugu acapa mugu afande bino babikola kampusi yaabwe basibe. Russian soldiers. Gamba Russian prisoners. Maybe they're all Jews. Maybe. Kali bano bajiu bali ba Russia. Ekindu nga kiwera. I wanted to know about the Russians. Kichomanyi ku ba Russia. They're here to do heavy labor in the North Camp. Mu North Camp bagezezzaako okutoloka kwonna kati baleeseeko abo. See if their officer will meet me in the women's barracks tonight. I don't know what's going on, but whatever it is, I wish you good luck. Ekigenda kyonna maaso nze Mikisa Mireri gye mbaagaliza naye temukyusaamu. Tugenda maaso. Bagenda maaso n'okwegayagayamu beegeyagayamu abali mirembe gye bali mirembe gyabwe kati bakagezemu nnyo n'obateesa kirala nabo tebateredde baga tulina okusala amagezi gonna lazima okulaba nga tuvaawo wano. If they escape, we'll pay for it. Baba kyagamba nti balina okugezaako baba bali awo ng'omulasha zze. This is Samuel Freiberg. Ono Samuel. Chevsky. Everyone calls me Sasha. It saves time and energy. Nagaanize bampita Franceschi naye okusalako bampita Sasha kiyambako obutakozesa maanyi mangi. Tugenda ddi bannaye? 100 miles away. Okutoloka okusooka okugezebwako mayiro nga 10 eri nga tuvuddeko wano. Abayinza okugezaako okubuulira ate abalala obubuulizi bali mu mayiro 10. Then ate bwe babuulira balyoke babuulira ate ayinza okukola ku kyokunoonya oba bayinza ofuna ebyokulwanyisa. Ask me here just to be friendly with them. Mwansabye nzije wano kubeera mukwano gwammwe. Kaki kye mwampitidde okujjamu mu abaju Abayudaaya nga ndi mu Russia. Eno death camp sebo. Tusala magezi kivaamu akekwate tukatya kali recorded. They locked them at 10. Good night, Leo. Gwe mugaye mwagala kutoloka? Omurasha yeewunyiza abantu basanze eno okuba abalina pulani egaana baagala kutoloka. Wants us to trust him. To do what? I do not know for sure. An escape? Wekuba kutoloka nze sijja kulimba mu bantu bali njogedde ennyinza ogezaako naye nga sikakasa bano abasajja batta. Kati omurasha gwe bamaze okufuna yababulidde ekituufu talina gafiira bwereere. Byonna bye mukola mubikole naye nze njagala beeyungako tuyiye buyiya ffenna temuntwala okuba nze ngenda okuwulira kino. Babagabira ebyokulya agaba olina okwanguwa yanguwa mulina eddakiika 2 okugabira abo bonna emmere. Minutes to get everybody fed. Fuba bawe mangu kuba eddakiika omanyi nze ku ssaawa. Olina gaba sipiidi bano balina kufanjala. Ya dakiika bya dakiika azibala yono aina wipu ye kiboka ye wipu nengere bagabira mu dakiika ezo. Kale 10. Hard enough. Kale zilizimara ono nagana kangwa ova ku muntu okugaa nti kati kola dakiika bwe zityo mala nagana kati 10 bwebakuba n'okukuba kati dakiika ziri dakiika 10 ate omusajja mumukuba gwetogeza n'ogendayo tukwetaaga. Kimala bonna mbajja bagende bakole atafunye yanamanya nobiyiwa nabiyiwa. Ekimukubizza banne kufuna kye balya
nga ino balwanirira abawe wewe. I have a great deal of work planned for you. Gwe na pulani nyingi gy'oli. Biba byakulya nga ebikuzimbya omutima. Kankuyire ebyokunywa byammwe n'ebyokulya nzo nzije kolo. Tozimba mutima. Saakulira ku bino. Royal Jess owange. Omanyi abantu teyamuddira. Nekyasi n'akuba. Oli mujaasi amulazeeko jalibu. Badde nkanyola leka. Mulimu omujaasi nga yetafaayo baafudde naye ng'afudde naawe. Escape. Ye Murasha. Tulaga busungu. Escape. Tulina otoloka nze mbulira mukomye wawe ntandikira. The whole. Tutoloka ameka nti bonna ndaga mubadde mutegese mutya bonna tugenda nabo. Omurasha asazeewo ffe tugenda kuva wano ate bonna tugenda nabo. N'asala yegatte n'Abayudaaya banonye pulani nga bali bonna. Let's get a chance. I will need a detailed map of the entire camp. We can get that for. Njagala maapu gye mutegese ya kampu yonna nze nja kubayamba. Tutoloka nabo. Minefield. Except for the front gate. Ekkubo eryangu lye tulina balina kutolokera mu Land Minefield. Okujjako ku gate eri ey'omu maaso nayo nzibu nnyo ate ayise mu Land Mine asinga. Ye pulani gye balina mbu afazaali ku lukaaga kutulukeko abatulikako abalala bagende. How many? What they do? We can get that for you. N'atandika okubuuza abaserikale abakuuma sayidi eriko Land Mine bali bameka era ki kye bakola batambula batya. Kasita tunyola abo abantu baffe olukaaga we bayuliza. Tembagamba ndi waliwo Land Mine kubanga era babatira obwereere zibakube nga beeyongerayo. Friend, you would come and visit her here every night. That would look normal to them. Buli kiro tubeerawo ne tubala abaserikale bano tulabe engeri gye banaagenda naye twalabye nga liwo emiwendo gye tulina okulwanyisa. Tugenda maaso afande omuserikale nga alina obuyinza ng'alina ku appointment oba talina lanka oba alina mulina omuwuliriramu ono abadde ali muzanyo olina okussaamu amaanyi okulaga nti okola nnyo. Muleke Give me a whip. mpa kibooko gwe munimba mubakuba ku gundi wano ku bikooti baba bategere emikono gyabwe. Obwedda aleetamu omuzanyo toddamu nonimba mba okuba okay bwe batyo bakuba wekugamba mutinye wino mutinya muzeeyi bamukubye obwedda aleka abasibe kati munkubya mpalako nvako genda okole mukubya. Hello, I'm Luca. Sasha. Kale balanze osisinkana biseera bye eby'eddembe abamu ku basibe abali mu pulaani. For such a brief acquaintance, that was a lovely smile. Love at first sight. Those are my instructions. Kakati Omurasha jjukira talina ngeri gy'addamu kusinkana bantu bano kiro. Naye omanya nti Omurasha talina kuva eri kiro n'ajja abasinkane kye baakola ne bamufunira omuwala. Waba abeera naye kati omujamani waba eri alowooze nti awo nno mukyala gw'aba agenderedde kumbe wano baba mu kuteesa ntoloka. We should go just before dark. Tugende nga tebunnakwata nnyo bugende okuziba ng'eya advantage. Bwe batulika emisana mu Land Mine bugenda okuziba nga twambalagana nabo mu bibira. Ye Murasha ate mulina okulaga muli mu mukwano. You can trust. Yes. Kati omwana ne kyamuleeseza kwefula nga bali mulaavu naye nga si laavu. Things we do is we cut the electrical lines and the telephone. It will leave them with no way to call for help. Tuyina okunoonya awali amasimu gaabwe tubalekera tebalina ngeri gye bakubirako simu. Wuuyo mugambe munnaku yoyo tebaabo. 5 Ukrainians. Ukrainians are all armed, right? Yes, there's a lot of strength there. Ate mba Ukraine nti abo kitulekere. Strength is useless. How do we get rid of 16 SS all at once? Abuuza ono mujaasi gwe babuuza Omurasha. I don't know if my men are capable of killing. But killing the SS is the key to our plan. Naga nti naye simanyi basajja be banaasobola okutta ba SS abamu. Balabye nga balina abakulu balina okunyiga nti simanyi basajja be banaasobola nti ekyo kye kisumuluzo ekisobola okuleka nkitutwala kye tugendako.
I have a carpenter. I have 2 shoemakers. I run a flour mill. Ninayo abengatto babiri basobola okugira nemba nyonyolamu kati. Play the piano. I wrote songs. Naga ekiba kyetaagisa kubeera nga ogenze mubayimbi nga gyogenda okunyola omuntu afazali weefuula ategera piano obeeko n'obuyimba bwoyimba obutonotono osobole okufuna engeri gy'ottamu. Abasajja bagambe batte. They just walk out right after evening roll call. Okusinziira ku byamugambye Not the front gate. alaba nga buli ngeri balina kutta. Crazy. Except for one thing. Nothing is impossible for us. Naaga gwe kyoba omanya tewali kitasoboka singa tuba twewaddeyo. 100 prisoners. Ye maama nga ali serious olaba omwana bamugambye weefuule nga amwagala kyokka nga tamwagala kuba abajamani okubalaba nga muli serious abo tebabanyega naye bamanye nti muli mu byamuzannyo. Kati baasikaali abakozesa abasibe bakitegedde balina obakozesa nga bali serious nnyo kubanga bategedde nti omuzannyo guno gwe balina gubakubya kubanga abakuuma basibe bannaabwe baju nga bakola emirimu. Ogenda okulengera abantu bebookya buli lukya. Omulasha alaba ebintu bino alaba nnaku njereere kubanga babaleeteranga abasibe era ng'enkola esigala y'emu. Essaawa buli lwetuuka ey'okugenda ku kubega. Are you waiting for the Russians? Era ogenda bamurasha. Kati abatamanyi pulaani bo bamanyi nti ali mukwano. Kyokka ate mukazi wattu bamugambye alina kubeerayo nga kiwaani. Kyokka ogurasha gwe gulina ebigambo ngaki. Not so quickly, I haven't found out yet. Bannaye omusajja ono kwegana limanyi nti najja kunkaluubirira naye kati mbwangu ddala ntandise okumuyiga neeyisaayi. Night. In about an hour. Ngenda kudda muvama lwa ssaawa. Mu banne bamanyi bulungi nnyo nti ali ku mukwano. Kumbe ye muwala yalondebwa okubeera kakiiko akanoonya okutolosa abantu 600. Akazanyo kaakano ke babeerako. Gwe kati automatically ono buli lwajja oba owanguddwa. Simanyi lwaki otera okugaanirawo naye weesikeemuuko tuteese. Nsaze okusisinkana. Baleese omu ku balenzi abategeerwe engatto. Gwe ayagala amulage mugenda kunyoola sayidi ki. Ono agambyemu. N'asooka alaga buli kimu ekigenda mu maaso omukyala aterera bulungi nnyo wano. The couples have the run of the camp. Ekintu kyonna ekinyonyoddwa wali kye babaddeko kyambuulira. Omu yekka gwe nfunye kuba omugambye ekyokutanaga abajja kisobola. Kati ategedde wenjagala. Check. 1 or 2 others, maybe. Kati w'omu ke mutegeezezza oba oli awo anaasobola okutta kubanga batulanga omuyigiriza kiba kibi omulasha abadde ayagala muyigiririzaamu awo. It will be done. My people will do it. Abantu bange bajja kukola kubanga bennafiirwa bangi. Security. We talked last night about cutting out the brain. Let us suppose, just suppose, that most SS were dead, even all of them. Omurasha agamba ekyotwayogedde ku kigambo ky'obutagenda maaso nagamba okwokozesa obwongo. Ekyobwongo tetukyagala. Njagala buli kimu ogambe nti kigenda kukolebwa. Ye mujaasi. At most. Well, let us assume we can do that. Kati mbwangu ddala ngamba tuyinza okikola ekyo. Saagala oddemu kugamba mbu ate tuyinza. Sibyagala. Abantu babookya yeeyo tanuulu. Compound 3. The men who cremate the bodies. How do we get them out? This is a problem. They can't come out. Kati olwo abakadde abatasobola kutambula tugenda bajjamu tutya. Tikyo nakyo kizibu. I don't think we can help them. Sisuubira ntusobola okubayamba. Bannamukadde abaaba baakaleetebwa nga baakwokebwa nkeera tetulina basuulirira. Omukwano gwo gulina okubaawo. Oli omulenzi agenze kati omulala azze. Osobola okukola obuso mu kabanga akatono. Si bukola nkya. Yali buyiino. Linda. Obadde ki? How many? As many as you can make. Bumeka nti omuwendo gwonna gw'osobola. Mulinde nkya. Be baana bakola ku byengatto. Batandise dde okozesa kyansi yaabwe. Okugenda maaso n'okukola obuso. Kubanga luba afande balina okunyiga mu kimugunyu. Saako ne basikaali abagirimaani. Basajja bahumula. Kati buli ngeri mulina okubeera nga abali mu mukwano. Mwana muwala yaleetebwa kubeera nga pulitenda. Eyeefulanga.
this. It had better be important. Or it's 25 for you. I told you, sir. I don't know what's happening in there. Kati omu ku baju abaagaana okutereera yono aleeteddwa ye yadda mu bajamani okusinga nagambye ennungi jangu tukulage nga baleetayo ono omu ku baju abaluleeta ennyo yagaana okudda ku saidi ya banne ye yakyukakyuka kadda jangu babatandiseeko leeta wano yangwa musajja mumuleete yangwa leeta wano sajja ono atususeeko kale mugire The belly, no marks. abasibe batandise okukola ekintu waŋambye otya baleeta omwomu waŋambye osobola okumukuba kimu naafa naye mugiza abantu bameka nammwe batandise okwegatta n'abamu ku baserikale abatandise okuba balina omutima ogumulumirirwa abaju sawa ya mukwano kumbe bano tebakyawumula kajja kukola kano kajja kukola linda kundabe kabazzi kaba kawanvu nnyo wano ab'ebiso ab'obubazzi ekintu bakiteereddemu ddala bidi akabazzi laba akabazzi kajja kukola kano kajja kukola tugenda maaso ne escape from Sobiba ng'eva mu Kajaso Boys video tusubako organizers Computer Center Samona Products ne Soulfaxo Entertainment Limited tugenda maaso. Two things I've learned about the Germans. Their punctuality and their greed. And we make use of that. Kimu kyokka kye nayiga ku Bagirimaani kwegamba bapakuka nnyo baba bamaze okubaako ne kye bazudde naye ate bakkiriza mangu singa baba basingiddwa ne wakati awo mu kubasinga nga tunnabasinga ewa bafirimu era gye tulaba Sobibo. Slow-mo's making jewelry for him. Could you get him to the machine shop? Shasha buli kye bagenda maaso n'omuyigiriza bali kintabule banoonyanga gye bagenda okuyambamu omuyudaaya ave wano n'omurasha ave wano. Can we get some watches so we can coordinate our timing? Yes, I think so, from the sorting shed. Good. Shasha okutta twatandise dde okufunamu abatemu abalungi ffe boolaba abamu twabatandise dda n'obbatta obwambe bwawedde. Be in charge of the killings. Nze nkulira okutta temuddamu okutta nga tetubagambye bamuleetedde ago agali kuyosha omuntu amumaze n'abategeeza ye nti aze nkulira okutta nja kumala bagamba nti gundi mumutte kale bano bapretenda beefuulanga kyokka munaye nsobeddwa ekintu kifuddenga ekiringa ekyogezesa naye tukyogera nako bino birimu obulamu munaye n'okufa leka tuleme kwefuula bapretenda saagala birowoozeeko mu ngeri eno eyo otandisa engeri si gyenjagala. Why not? Because everything is too real to me. Naga nti nze sijja bisobola ndwaki nedda tyandiwe kimu nda kinsukkiriddeko kyokka twefuulanga kyokka ate nga nze ndabanga olabanga kiki nze ndabanga. You must not say that. Tena kyogera ekyo. Please. Amusaba tetukigendako tetweyongera wala mu mboozi twefuule abalinganga bapulitenda 45 twefuulenga abalinganga 12 twetwetaaga omanyi naliko n'omuntu 15. naye lwaki mazima weeyisa bwoti okubeera mazima nga onyonyola ebintu ebyemboozi z'abantu abalala tuli ffenna 18 kino kyetaaga ne tubanga just kuba ati twetaaga kubeera 45 19 n'ekitundu 2 awo 25 3 twefuule just bwefuuzi 35 just kyetaaga kwefuula bwefuuzi 4 kuba kino ekintu 45 ekibeera ekyokwefuula bwefuuzi ku 45 zaatuukamu 45 eyatandisenga okwefuula akweyisanga kati abeeranga mukwano ogwa ddala. Nze simanyi nakumanya kyokka kubega bubezi kwebega just baali balina okwebega n'abajamani
lengere eri tanuulu bafumba abantu nesa kufumba yenna kati ono w'obumyu yali ng'asobola okulengera ebisingawo era nga yeetamwa dda abagirimaani naye ng'alina obbakolera balina obumoloka bukifudumizi bantambula abagirimaani abo. We'll be in charge while we're away. All right? We'd better go. Gentlemen? We just found out that Captain Reichleiter and Wagner... kati okusinziira kye baazudde olaba ekibinja kiweze era ebiregero babikkiririzaamu teri kutta nga Shasha talagidde. Escape tomorrow. Tutoloka enkya abadde ki? Now let us go over the details. Katugende maaso twongere tulabe emitawaana egikirimu. Start. Emirerembe. Until then, it's a normal day. Leon will be in charge of compound 2. Ng'agenda maaso n'okugaba Leon gw'ogenda okukola compound. Porchek, you will arrange for me and 2 of my men to be in the carpenter shop. Kati gwe Pocho olina okuleka nti nno otegeka nze ne basajja bange babiri tube nga tukola ekintu kye tugenda okukola. Who is scheduled to take evening roll call with Frenzel? Sergeant Wolf. He must be killed as well. Ani akulira okwetegereza oba buli muserikale ali mu nfo Sergeant Wolf oyo afiirewo alina okuttibwa nga bukyali bwe batuwa ekisumuluzo nga bukyali. Should be dead. And instead of dismissing us, buli muserikale gwe mulaba atuukako amangu ku luno temumuyita buyisi temumulinda ye kujja mumuyite mumufumbe buli omu mu ngeri yonna gy'asobola ekimuleesa mumugambe kiyidde wadde muba mukyakifumba ajje mutemutte. into the woods. Now, if anything goes wrong, Shasha. It is everyone for himself. I've been working on the stoves in the Ukrainian barrack. I think I can steal some rifles and ammunition from them. Zindu zanyinza n'okubabbako emmundu kati omwana ngono bulijjo lwa temumuleeta ku lusegere. Meet my men just before roll call in the kitchen. And Shlomo, do not take any unnecessary risk. Naaga ngenda okola ebyokola naye nsigala nkugamba togezaako neweewaayo mu ngeri etasaana eri abafumbibwa bafumbibwa kyokka nga ate n'abakozesa bagenda maaso n'okukozesa kati mulimu abaserikale abasiba balina olugezigezi weba balagira okukola balagira wano wennyininyini wewali kye beetaaga kati abasibe batandisa basembeza buli kimu kigendera ku pulaani ekintu kyengedde kitya tunulira gye batabakkiriza batandisa okusemberayo gye balagira bannaabwe bakolere. Mugire. Waliyo ebifo nga ba appointment baliyo abatalanta batandisa okuleetayo abatakkirizibwayo kumbe buli ajja nga bamu ekyokulwanyisa nga olengera nga oli agenzemu amule kujjayo mundu laba akabazzi laba mwebale mwana wange mwebale nga batandika kubawa byakulwanyisa bwe babikola era babatalanta ebakkirizibwayo omurasha wuuno. Have you seen Sergeant Frenzel? No. Sergeant mulabyeko nti nedda kati munaye bagamba akanaafa tekawulira ng'ombe naye Sergeant alinga yagiwulidde buli watera okutuula taliiwo ate ng'essaawa ze zituusa agenda ku luwuuma naye taliiwo. You ready? Yes. Take us to the clothing store. I'll pick up Monday on the way. Right. Bano kye bakola kyusa bikyusa ku pulaani mumulinde etera okubuuka lanki naye olw'eggulu ku kaakaawa tetumulinda tunoonya bunoonya wa waakutte kuba ebintu biri ku pulaani. Please, sir. They're late. Sebo budde obayiseeko bano tuyita mu bwangu alina okusaba ate bamu ku baserikale abakozesa abasibe katoyinza gaana tozanyisa okuddira omusibe kati nga womanyi babayita ba RP abamu basibe ate ngaawo ebiragiro RP. Sasa bafunye buli kimu balina kati kakati mmajja tusobosa gamba Shasha twetegese baleeteyo omu. Pick 3 men from the sorting shed. Yes, sir. For what job, sir? For heavy labor in the North Camp. Kati waliwo abasajja beetaagibwa ku Evereba mu North Camp abasatu abo bannange
You, come with me now. Kati ekola ng'agenda afunayo abalala basatu. Kubanga no basabye kiyinza okuleeta obuzibu. Budde bugenda? Ate babatwala wa? Titwagala akwata ku musibe mulala yenna kati tubaagala ne tubalabira. I don't know where they're going. I don't know what it means, but we may. Simanyi obalaga simenye tegeeza oba baba tutegedde mutubwire. Kamalo genda okulaba kye baliko. Malo genda okulaba. Waliwajja. Tukole tutya. Get back. Demudema begere gye tugire mugire. Badde balinda mulala ate waliwajjayo. Omanyi babatungira. Can I help you, sir? Mukulu kuyamba eki. A wool shirt. Njagala shati onkolereyo gundi amato yagaana ogezerwa. Afande. You don't work here. Kwe tukola wano. Tabweze. What are you doing? Kichokola. Yaba akabazi. Escape from Sobiba. It begins. Escape from Sobiba. Hide the body. Babadde balinze mulala ono najjagwa mugabo. Awoza tokola wano sikumanye. Bas. Baagala engoye endala. Abasibe be bakola engoye. Egenda maaso. Good afternoon, sir. Osibe otesebo. You have a leather coat for me. Njagala ekkooti endala. Jangu nkufunire kutuuka. Let it out of the waist. Jangu ekiwata ekyo nswala nnyo mikolo. Jangu wano ajage. Handsome. Very handsome. Good. You can. Nungi nnyo kati omanyi wogenda amangu. Afande waliwo ennene endala. Tweyambaddemu bw'afuluma bafiirwa. Ebyembye mundu negwa. Bas. Waliyo bali abatamanyi kutuga bakuba biso. Anoonya kiwoowoolo. Tolaba guno omusaayi gwa kibumba otujja kukola. Pulani zigira wano bajjira ku mu baasi. Afande tukwetaaga muka eno. Be baagala ogenda tebakkiriza. He said it'll just take a second. Afande twakoledde ekintu twakoze kiri kwegamba kyo kyetaaga kulaba. Gulo. Kati ogamba otya? Kuba kati sina sawa. Then in the evening tabuuse mugabo. Ono tabuuse mugabo. Sajja akulema okutwala. Naye omwana ono batera okunkolera nankani. Nedda nsooka eno. Buli lwogenda wabuuse mugabo. So far, Sergeant Wolf and Corporal Sergeant Wolf mulimbye nnyo naye ng'akyagenda nnyo okukkiriza kyenjagala. He walked away. Naye nga mulimbyemu n'alabika nti ajja kujja. Where's Beckman? Have you seen Sergeant Beckman? Yes, he was here. Balubuuza abasajenti bokka be basinga obbajojo be yali yakutte wa omusajja gwe twategekedde kibooka ennungi. Ye yasabanga kifaalu eriko kagolodi. If you need me, I want to help. Onneetaaga siyinza kubeera wano nze ku kiwago kyennina. Batansi otegeera enkwe nti abasibe babojjogola basaanyawo abakuumi. Bagita Escape from Sobiba kuva mu KB Videos jingo nga bulijjo Escape from Sobiba. Era yagala obiyingiramu. Mukulu Sergeant Sebo onje 30. Omune yenna koledde bulungi. No lwaki oyagala nyongire kati amangu kuba olaba amusirubize. If you'd asked me when I was in there yesterday. Donna badano lete wambuziza nti noba neetaaga. Kale okyokanga n'ogwawukira oluvannyuma tompapyanga otyo linda tulabe. Ngina kulaba bano kumbe tebakyakola abakola bubazzi. Ate abamu tebakkirizibwayo eno abagenda maaso n'okukola obubazzi. Bano naba mukwano gwe bayisa mu kabo. Buli balengera olwooza bali mukwano
so ngeri pulani zigenda mu maaso. If you will do one thing for me. Kati alina kyayagala omukolera kimu. Kimbuulire. If you will wear this. Bano n'agyambala eno. Ako kalabo. Omwana omuwala yakaleetedde omulenzi. Omukwano gwetaaga okukyuka bwe gutyo bannange abawala. Muwe ku bannammwe ku birabo. So zikutuuka Valentino yange alesalaye Valentino. Yobera balina bakawandiika nti abawala be batwalira Valentino. Nawe twala ku Valentino. It is beautiful. Wabula eno essaati nnungi nnyo. Siimako. Ngambye ennungi wali. Era siima. Musiime bannammwe. For you. Nagikoledde ggwe. Eyatandikanga pretender. Kati atenda. Abaawo. She attends. Mu biseera. Bannange. Tugenda maaso. Gwe mwakoze. Mukola. Wali ajja? Mulindeko. Bannange. Good afternoon, sir. Osiro lugi sebo. It's ready? Yes, sir. Egundi agateredde ewedde esebo. I want to try them all. Njagala kwegeza mutikirina mutawaana. Gira peya ye bagireeta eya boots. Gundi eyo empanvu eyo gye nsinga okwagala. Omanyi n'atereera. Tekigere wano. Basi. Yali mugezi n'akeewoma. Bannange. 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 Bete kibumba. Omusajja tabalemye okutta. Omulasha agenda okulengera bano balemeddwa baka. Abadazze omurasha amulage bakulayo ebisakiro. Owaye mwangwe ne akyassa. You keep it. Clear up. Callister's next. Bamanya addako. Ono kawedde kati gundi yaddako. Leeta eno. Omanya omusajja. Callister. Okukyuka okugyamu engatto. Direeta n'ekigere. Akutuula ku vivi. Tugenda maaso. Escape from Swabibo. KB Production. Jingo nga bulijjo. Kati ono tayingidde. Sindi wa bweru. Took care of this yesterday, and not to bother me about it again. Yes, champion. Kale nakomawo. It's finished. Mumaze agwogize jangu eno. Kyetaaga oli eno. My wife. Mukazi wange. Omwana wange. Jangu wano. Ekiri eri. Sasha alengera ekiremye ng'agenda. Awo yagenze. Bafaane nga batuyitako bulala. Awo aliko n'akatuuyo. Ebyamaguzi biri mukomera. Ono ayiya kyayiyisa kyenkana emmundu akirese mwamule. Omuswayiri wana agitambula. Azze alina kyaleese bwe bwana obukkirizibwa buli wamu. Naye kyaleese kyenkana emmundu. Kati raba. Akwangu nalabo beri yaliyo. Ebisumuluzo bakola ebyabwe. Anonye ziterera nkwase. Amune sibawali. Atona mugambo tyagwa atamulagira kikola. Alina akamiro. Azitwala zonna era nabawa anonye eyiye. Wano mu kuyisinganya amugamba bugambi soko jje. Mundu yange eri omwo. Wasi ali wano. Ali ku byakulwanyisa. Bannange. Bas.
eragawa baina whip kibooka ezo whip. Need help. Get 2 men to unload those. Yes, sir. Funa abasajja abiri bajja bakulu kino beetikkule. Yes, sebo. Tugenda maaso ne escape from Sobiba. Kati entambula ezalibaddeko ne kyezikola kunoona abajaasi balala batandisa zoonoona. His project. Linda. Where have you been? Obaddewa? Camp. I couldn't get out of it. So far, we've been very... tulina okukola amangu ennyo buli kimu obudde bugenda okubanga obugira banne nga abasajja tebannazuula yafudde yenna. Bwe bazuula afudde kijja kalu. Kyetaaga banyolwa mwongerwe okunyolebwa. Askari naye yajja dda ku saidi y'Abaju, ali ku saidi y'Abayudaaya n'Abarasha. Killing them. It's beautiful. I just can't believe it. Magnificent. Kyayitiridde. Alone. What? Well, me. Yali nga takkiriza basibe kulya mu biseera bimala era nga tulugunya n'ababagabira. Why not? Of course. Only a Jewish plan that could concoct something so obviously delicious. Yamulemesanga okugabira banne emmere. How you do it? Ate ayogera bingi. Aliyo n'emmere y'abanne nga tennaba baasi. You do speak. Why? Sebo kyongamba kyonna obadde ombuza olimi ki? Gwe. Christian name. I'm just trying to be friendly. Huh? What's your Christian name? I have no Christian name. Only a Jewish name. Ombuza erinnya lya Christian name. Ndi Muyudaaya. Zuckerman. And don't you forget. Abadde amubuuza erinnya lye ery'Ekiyudaaya ery'Ekristaayo. Ery'Ekristaayo lyabadde amubuuza naye nze ndi Muyudaaya. Nze ndi Muyudaaya. Tugenda maaso ne escape from Sobiba. We can't wait any longer. It's almost time for roll call. Ebiseera bigenda tulina okuleka ntuyita buli kimu bwangu abasajja nga tebana bakugira. Kaakati obuzibu bwe tulina njagalayo abakulu abalala nga 5. Kuba bwe tuba tufunye bakulu abo kiba tekijja tukolera. Yeah, who's this? No, please let him use this one. Waliwo na kino ngenda nakikozesa. Haya munne yamuwadde yangwa tetulina budde mujja kwesibula tugenda agere wali. Two more, huh? Come on, move. Move. Gwe mugamba kimwe. Sergeant Beckham. Ono anatta ono. Baba bagenda okugula Beckham. Sokole. Lindaka. Ndaba. Jangu kute. Ndio tungo ekisona ujo. Oyo afande yatwala omuwala w'ono n'agenda atandika okuleka nti ekkomera alyonoona mu ngeri etasaana. Evula banyini muwala yazze okola. Put me on the desk. Bannange
era bwobalabira gwoddako bo tebali kwolwo. Buli afande batandise okumusanyalaza mu woda ye, bano babyantambula, bano babyampuliziganya, bonna batandise okubasaanyaawo. Eyali badaduumira nti oba muleete ebirala ebyentambula naye bamusanyizaawo. Baleese eki? Ndeese ku pisita ezimu, awo omulasha bwomukolera. Two rifles, ammunition, just one clip each. Amasasi, bomu, emundu, pisita, obumundu obutono obwo bwenna baleese. So far we've been too lucky. Someone's bound to catch on soon. Judah, you better sound a bugle now. Amanya gego Yuda, gwekola kino. If he shows up, Simoni, kola kino. Bayudaya bebali nabo tugenda maaso, tokatya kalikode, tokatya tugenda maaso. Owamasanyalaze alina okulaba nga gakutulwako, tegenda kusigalako. Amasajja galina okugibwako, tegenda kusigalako. Abantu abasinga kakati batandise okutegeera nti essaawa esembedde. Kati mu compound batandika okuŋŋaana ennene ennyo gaggadde. Are you wearing it? do you think I would not? Ojambadde oluzanyiza obutajambala naye kale olina okugira okitegeera oni wakulowooza olina okulowoozaako entegeragana yeyongedde naye nga baga buli ngeri essaawa ey'okkuula yeeyo singa abaawo omuzannyo kati mu biseera ebisigalidde kwerindira wano eno bano bali mu byuma awo ogiyigira ndowooza onaagikozesa simanyi gikozesa nagwe nagigyekaawo yankubanga bemmere naye kaako naye nkakuwadde yali amanyi ebyokuddiza mpaka nga nkubye nga nfuye gundi firimbi eri eraga nti kaakati yessaawa naye guma simanyi kudduka ojja kudduka. More than 10 minutes before roll call. Dakiika zirabika 10 zisigadde okutuuka ku kye twetaaga. Sirika gwe bajja kikubuuza kyo kitegeeza basajja firimbi ze bafuwa zakulaga bunyoomi bwerere kati zakyuse kati mu kugenda wano bagenda okukola emirimu abaana abajja n'emigemera wala we balina okugenda bayingirira ekintu beeyunge mu bannaabwe kubanga emundu tezimala kati mulina okweyunga mu bannammwe ow'essannyalaze yakutudde wayaki enda mukulu munne masannyalaze agenda okulaba tebasiiganga ku langi myufu tandika okuyita mune Beckman Hello? Esimu tekuli kaakati ssebo agenda ogeza okuba esimu tekuli ate tugenda maaso bayi obwana olubira bye nga giwunye buddukiddewo nga tegerekese ndi waliwo bafande bazudde nga battiddwa kaakati tujja kisobola ekya front gate tukozese side emu mumpulire olunaku lutuuse bonna bafudde abakulu tuva wano tudduke tukwale side ere ya sengenge abasigadde balibuulira abalala ki kye twakola aya emisinde
Misinde asigala talama, asigala talama. Ffe tujja tuloka, emyaka tegitukiriza, emyaka tegitukiriza. Katusabire abagenzi, katusabire abatolosi, tetujja sobola kumbaga takobula musiiwuufu. Tulina gye tulaga, tugenda namwe mutoloke wali kiri ffiri, kiri bulungi eri, tugenda namwe tulwaniridde mmwe. Mubadde kinze abankubako bukubi twali eri netonzesa. Balire mundu bagezako ekyobaka kyonna kyonna balabe nga bawulira abantu bano bakomando balina abarasha bakola ekyangu kyonna kyonna okulaba mundu ez'amanyi ngezo sabbaawa emundu ngezo zigezezzaako okutta abatoloka abawera. Owakiti kya Mwogo alina okukola omulimu nga guno okulanga alwanira ekintu ekyo. Ab'emmundu zino ziwakadaala obamaliriza ogenda okweregereza kino kijjakola tugende tewali kuzanya asigala talama omusajja owawakadaala owawakadaala abasibe berwanako naye ng'owawakadaala kyakola wali abantu tebasubadde okumalako omusenya n'alyoka ayiwa namuli w'omuntu akola kyonna ekisoboka okuleka nti ayiwa namuli w'omuntu omwana n'amusoma bafande babuddeyo neziwiizi ziri zigani ez'abajamani. Musiba achapa ekyasuwa kirabye bannange okuwona wano okufuluma wano bino byonna tennaba agenda bali abo bakyayiiya era batandise ofuluma genda okweregereza bagezaako okukola ekintu kyonna ekisoboka okulaba yeyongerayo naye abakulu genda kwetegereza embeera eyongera kwonooneka okusinziira ku buli kiriwo kati landimaini lwe bazitandika olwo biyita byangu wena girinnyako noggulira banne ekkubo mugende njabasanga mu kibira mugende njabasanga mu kibira kanjire nga mbalwanirira nze ndinawo ku kiti kya Mwogo. Sabbaawa alina omuyudaaya ono omujamani ayiwa namungi w'omuntu nesa kuyiwa yenna otema n'otemera banne ekkubo oggulirawo banne ekkubo kulwanira banno musajja abayiwa ne bayiya pulaani B ne bayiya pulaani B ne bayiya pulaani B naye pulaani B olina okulabika nti kyogenderako kangenzi kati pulaani B eyita ku senge ng'asooka Escape from Shabiba ye filimu gye tulaba pulaani pulaani musajja n'ayiwa abantu n'ayiwa abantu atusonyiwa agudde naye tugende tulina okuyita kuba nsi waliyo sengenge ate kati wemugjawo abamu bagulirangawo bannaabwe makubo ng'ate abalala tugenda kuyita mu landimaini omulala era ajje azaali nga gwotulika abatano ne bayitawo genda okwetegereza bateredde emisinde abayise ku geeti abayise manju misinde abayita mu landimaini n'abayita ku front gate misinde musajja abayiwa takooye landimaini zikubye saawa ya leero olaba Isirayiri nga ze zimu ku nsi ezirimu abantu abatono Sematalo yakosa abayudaaya mu nsi ya Mukama muno Sematalo yakosa abayudaaya
Sematalo yakosa bangi naye nga esitole ezisinga ezituuka ku baju eba yeetaaga kulabako. Eno kampu yali ekulirwa omugirimaani gwe baali bayita Himmler, omu ku basajja ba Adolf Hitler abaali bamubeera ku lusegere, baali bagiyita Sobibor kampu eyo, death camp. Tulengera abagezaako okubanga abatoloka. Era bagezaako okukola kyonna kyebasobola. Aseesa asigala abaseesa. Genda okulaba omukwano asigadde bangi abalugenda lwabannaabwe, bangi abalugenda. Mukulu agira ettima lyonna bamutidde banne. Nze nsigadde. Genda Muganda, genda. Oh, waisituka bannange, emundu eba mundu. Mpulira nga yeetamiddwa kati emirembe gyonna kuyingira kibira, naye nga temunnayingira wano ayitawo abayiseewo abayitangawo. Buli yayingiranga ekibira omugirimaani n'amanya nti Abayudaaya n'Abarusha bagenze, era buli yakwatanga omukutu gwakutte ne bamu ku bagezaako okulwana. Mulabanga Abayudaaya 300 prisoners escaped safely to the forest. bisatu be baatoloka. Here, Ada and Itzhak Lichtman found each other. Era bakugenda bakutegeeza abamu kubasinkana mu kudduka kuno. Married and emigrated to Israel, where they still live, in Holon, near Tel Aviv. Era abo bano bagenda mu Isirairi, era ne baleka nti okuliraana ate Tel Aviv bagezaako okuleka banoonyege gye bebeezaawo. Shot them for their money. With a bullet in his jaw, Toive pretended to be dead. So nga sitole ya buli omu bagenda maaso n'oginyonnyola. Abamu ku baakulira akabondo kussa, naye nga ate abamu obulamu bwabwe tebasobola kuwona ng'amaze okulabika nti ate bagenda mu nsi ez'enjawulo. Remembrance of his family who died there. Chaim and Selma made it to a small farm where they were given shelter until the liberation. Happily married for more than 40 years and the parents of 2 grown children, Chaim and Selma Ingle now live in Connecticut. Kale abageza okuleka ne banoonya efamire basobola ozifuna, era nga gyatwala emyaka egy'ekulumululako 83 nga bagenda maaso n'okwongera okwaza ebika basobole okuleka ne babeezawo bannaabwe ate abalala baali bava mu nsi. 2 sons. In South America, he was largely responsible for the discovery of Sergeant Gustav Wagner in 1978. Brazilian law did not allow for Sergeant. Zino stole zetuwulira ebintu byetulaba byali gye biri. Olumalafu yagenda amaserengeta ga Amerika ate gye yakolera emyaka egyawererako ddala, naye ate bw'amala okufuna akasente nekireka nti ababanda b'aba Amerika tebamuleka. Nga mumanyi ebintu by'ensi oyinza okwagala ogenda onoonya ate awalala emirembe n'olwanirira ekyono ky'osobodde n'okifuna naye ate ky'obadde osuubira n'otakifuna. In New Jersey. Kale obulamu osobola okufuna naye ate b'ozadde ate bayinza n'ozaala abalala okusobola okuzzaawo eggwanga. Who died in prison. Esther and Thomas Blott testified at the trial of Sergeant Frenzel, who was convicted and is still alive, serving a life sentence. Era amateeka agagenze maaso n'okukyuka, abamu ku baakwatibwa abagirimaani abaali bakoze ekikolobero nga kino nabo bagenda maaso n'okuvunaanibwa, era nga aliwo abaawa ku bujulizi ku kintu kino okuba nti agenda mu maaso. Guards in Sobibor.
kati baba Russia nabo batandika okunoonya engeri gye balina okugenda maaso n'okunoonyaamu embeera naye nga baabalwa okuba nti ne lyabakulira Sasha naye yasobola okugenda ate n'afuna obulamu obulala oluvamala okusisinkana abamu ku basibe be baali nabo. The good luck shirt Luka gave to Sasha is now displayed in a Russian museum honoring those who fought and died for freedom in World War II. Kati ekiriwo ekiti Sasha teyasobola kufuna mukisa guddamu kumala gasinkana munne gwe yali naye mu kutoloka gwe yali naye mu kuyiiya naye ate Sasha abarasha bo kye baakola ebifaananyi bye baateekayo ebya Ssematalo owookubiri Sasha baamubumbamu ekibumbe era buli agendayo mu Russia kyajjuukirirako Sasha omusajja omu ku baalwanirira emirembe okuleka nga bawonya abarasha bannaabwe saako n'abayudaaya abaafiira mu Ssematalo owookubiri. Of a million Jews were killed. But in the revolt that day, over 300 of the 600 prisoners made it to freedom, something which had never happened before and would never happen again in World War II. Kale nno ekimu kyayogerwako abantu bangi nnyo abattibwa bantu bangi abaasaanawo naye ekyakolwa ekyayogerwako era ekitaliddibwamu kwogerwako ekyali kibaddeyo mu kifo ekyo be bantu ebisatu abaawona ate abasatu ne bafa mu Ssematalo owookubiri ebisatu baawona ebisatu ne bafa. A reality. Ekireka nti ye yasigala Sasha ayogerwako naye ate nga n'ekifo kyennyininyini kampu eyo yasigala nayo baagisaako ekijjukizo era nga ogisangayo mu Poland ekampu eyo bagiteekako ekijjukizo Sobibor bwete bwegenza okuva mu Kajansi Boys video badde kutusibwako Walugema Nsanzi Computer Center Samona Products ne Soul Fraction Entertainment mbadde jingo okuba 0752 649 osembe 57 ofuna firimu zaffe za Kajansi Boys e Kampala n'emirirwano oba okubi awantu awatuufu mweraba.